ebyo munnange byenkugamba okwewala atuba kuno bavebo bwetwogera ku bayimbi abalina amaloboozi agawooma oba aganyuma okuwulirizibwa tosobola kwerabira mwana mulenzi King Saha nga wano bwe twalina omugenzi Moze Radio munnange gwe alaba Gemina TV nga Moze Radio nga newabeera nga ayimbye nga tekuli kifuga kyonna owulira ddala nga eddoboozi nga liwooma owulira ddala nga kyayimbye nga kiwoomera ddala okuzaama munnange gwe alaba Gemina TV kakati nsazeewo nnoonyereze ku mwana mulenzi King Saha era nga King Saha woba omwegendereza woba nga omuwuliriza owulira ddala nga mwana mulenzi ekintu akiruddemu era akirinamu experience owulira ddala nga kyayimba nga kyekyo kivudde ku ntobo y'omutima gwe munnange ate gwe alaba Gemina TV kakati ye mwana mulenzi wuuno King Saha yakutedde omuliro Frank Ja ebintu byonna tubiina wano abasajja babezezaawo industry babeera eno ne bava mu bireeka ne bagere bakiringi omukulu gakyayi nkalaba tuli mu lubiri bwekyomanya ebijiiko byazinye dda talina luyimba lwatatuulamu n'otawulira ddala nga ddala ekintu ekyo ky'abayimbi kiba kiwooma kakati nno wuuno atudde mu luyimba lwa Lord Fred Sebatta dole y'omwana munnange omwana alina ebigambo byayimbidde ku biiti eno dole y'omwana era nga bwe tumanyi nti nno King Saha atera nnyo okutuula mu mmento ez'ettabbu ate wali atera nnyo otuula mu mmento ez'enjawulo munnange n'alyoka atuuzaako ebigambo n'owulira ddala nga ddala ebigambo bigendeddeko ddala bulungi nnyo kakati nno y'ono mwana mulenzi King Saha ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano naawe osooka owulyeko ku muyimbi ono King Saha munnange byenkugamba okwewala atuba kuno bavebo kati bye bakugamba bingi okubutabu negwesiwunanga kaira ntendawe yani akedde ku matenyo okutababisa bani mwatule manyerwa kyankumana wanane mukuba ebikone ndamugwira zine muluma amacunga sawa jenga tonyega